Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizako bana Uganda mwenaje msinziro kubanga mundaba. Kazibwe Saif gemanya agange abanji gumanyinga Saif Pro. Yes, anzaba wana ntusako ensonga ezenjawulo nga ziva mu nyomero era obwenjawulo. Amawulire kwatagana ku baserebuvo, amawulire agakagwawo n'ebisanyusa bingi nnyo gwe muna Uganda choina okumanya. Kati nkutegeeza nti woba nga oli mupya eno channel yaffe KKTV Uganda, channel yaffe no subscribinga obe up to date obenga ofuna ate ebisinga kawo obenga ofuna amawulire agagenda maaso mu gwanga yashu ne Uganda sako ne bwero gwanga obere up to date subscribinga ate obenga otambula naffe. Nkugamba tukwetera amawulire agakagwawo amawulire agakasidwa obulungi amawulire agagenda maaso mu gwanga yashu ne Uganda amawulire gonna agakagwawo amawulire akwata ku entertainment byonna tubikwetera celebrity gospel enobanga ate obimanya bulungi nnyo gwe muna Uganda andaba wano KKTV. Nkugamba kuchita kwe tuli bulungi nnyo tukozesa omukutu ogwa www.twitter.com/KKTV Uganda. Ate no wali ku Facebook we tuli bulungi nnyo era streaming live www.facebook.com/KKTV Uganda. Oba genda ku Facebook osachinge KKTV Uganda oja kuba otufuna bulungi nnyo. Oba ogende ku Twitter era @KKTV Uganda ye Twitter handle yaffe oja kuba otufuna bulungi nnyo. Nayenga tubesingira wano ku YouTube ne tubanga tukutusako ensonga ezenjawulo. Kugamba Saif Pro. Yes, nzaba wano ne kutusako ensonga zonna nobanga ate ogenda maaso gwe muna Uganda aliyeyo nobanga ozimanya kale no. Yes, no nakolwalira ate nziguse n'ebipya ebyenjawulo ate nga bikambwe ku side yemu oba endala. Omukyalo no REMA Namakula mumanyi ensonga ze nga bwe zali zigenda nga bwe zagenda maaso kubanga ate azigenda ne n'omwami we eyali Eddy Kenzo. Omwami oyo oba amanyikidde bulungi nga Musuuza Edirisa. Gwe manyi bulungi nga Tata Amalo. Kakati no REMA Namakula yamujja munaye abaana babiri bemanyi bulungi Amalo ne kali Kamaya. Kakati no abyagenda maaso ne bisajjuka bwetito ne bisajjukuka REMA Namakula nabanga ate agenze eri asaze diro n'agenda ewo mwami oyo amanyikidde bulungi nga Dr. Hamza. Kakati no nabanga ate munaye jafumbire ye toke nga Eddy Kenzo bwakyali wano musajingi sakingi agenze mu Ivory Coast n'agezaako kutugamba waleta muzungu tetumulabyeko manya aleta bichi aleta muchi manya chance no nyabi ki kwegamba ali awo naye abuzabuza enfaye naye eyo yes zi ensonga yatulese katugende ku mulamwa direct ate gwe muna Uganda obenga ogena maaso n'okukimanya n'okubimanya byonna. Nkugambye Saif Pro nzaba wano ne kutusako ensonga ezenjawulo esifanako bwezi gwe muna Uganda n'ogena maaso kubanga ate ozimanya. Nkugamba nno kati ekiriwo esaawa zino ambadde mpitayita mbadde ko mu kibuga onoko lwaleero nga mpitayita onzikirira ka supermarket kalyawo standard supermarket eryawo wansaawo mutegerawo bulungi nnyo. Sijja kwatulukiza ku location ntuufu kubanga in some privacy tulina okumate ekitiibwa ekyo in that way. Naye ndabye omukyala ono REMA Namakula. Ndabye omukyala ono REMA Namakula nindabira ddala nga olubuto lwe nasembayo okulaba ate sirwe ndabye esaawa zino. Kati gwe muna Uganda ali wana ndaba esaawa zino. Nkugamba nti olubuto lwe ndabye esaawa zino lulina kyerundaze. Ndabidde ddala nga ekintu kyanjawulo ova ku bino ebya bulijjo. Kubaka kati nze ndaba nkubulire gwe muna Uganda andaba esaawa zino. Nti nali ndabyeko ndabye ku bakyala abawerako bwe batyo. Nina engeri nange simanyi oba kitone Katonda yakimpa bwe simanyi bulungi sijja kulimba. Naye nga nina engeri gye ndabamu ku abakyala bano naddala bano ababa balina embuto. Ne ntunula bwe nti ne ngamba ono omwana ajja kuba mulenzi ono omwana ajja kuba muwala. Kakati no mbadde ndi mu motoka awo ndaba omukyala avaayo ava mu shopping alina obwana bwe. Ningamba ye ono si REMA Namakula. Ngendo lengera ddala omukyala yeye. Ne olubuto nendulengera ddala nga yeye bulungi nendaba ne buli obwana obwayina obwana obwala Kamaya ne Amalo. Ningamba ninga omukyala yennyini ye REMA era tekubadde kubuusabuusa kulala kwonna eriiso lyange ndowooza lyabye bulungi mu kulaba okwange kuba netegeeza ddala ndaba omukyala ono REMA Namakula naye nga ngenza okulaba olubuto ndabira ddala nga lugirayo ekifaananyi ekyabalongo. Omukyala ono tetubanga tukyali awo ate munaaye n'akubawo abalongo gwe muna Uganda andaba essaawa zino kuba nkugambye endabyeko abakyala abawerako abasatu. Bwe ntyo nga njogera ng'ebyokusaaga nengamba luno olubuto nga ndaba ng'olwabalongo. Mba nkyogera bwetyo nga biringa ebyokusaaga ngenda okulaba nga kintu kiviiriddeyo ddala nga kyekyo kyennyini kiviiriddeyo ddala nga omukyala munaaye azadde balongo. So kakati n'embeera eyo ng'ekyagenda maaso bwetyo ngenze maaso nenengera omukyala ono naye nga afaananako ku baana abasatu be nali ndabyeko emabegako kaawo. Oyinza obutakkiriza bye njogera naye nkugamba nti ebiseera ebisinga ebintu byonna bye mbaleetera wano muyina
omuyina speed eyo egenda ne mugamba nti ebintu tebiriyo ebintu atulimba naye ekintu kino soko onoonyereze before nga tonnaba kujajinga kubanga amugenda ne mugamba nti gundi yatulimbye olwalero anti manya ate nabalimbye ate biki kati nga video eri latest evuddeko emabegako kaawo gyenataddeyo nga mbagamba nti yes Bobi Wine kye bamukoze kakati mwageze maaso ne mukirira mu comment nga muogera ebintu muvuma mukola ki ate nga muvuma media eno gye tuliko gye tukwasaganya kakati bana Uganda wetunagenda maaso nga nenkwatagana eyo mulowooza tunabaako nengeri gye tukwatagana omuntu abadde mu video abadde full figure ne bajjo tabadde nze kati simanyi lwaki ate mugenda maaso ne muvuma media gye tukozesa ne mwogera ne mujajinga KKTV no si bwe kibadde sife wabula bali be bakikoze wagenze maaso ng'olegera bajjo nga ne full figure nga ate bagezaako n'okuba n'engeri gye bakubamu Bobi Wine so asinze yabyogedde so kati simanyi lwaki muba mujajinga ne mugamba nti ate nimba kati awumba nalimbye ki okusinziira ku video nga bwebadde eraga already oli bajjo yabadde avuma Bobi Wine n'akola biki n'ayogera biki byonna binangaye mwabirabye so simanyi lwaki ate bamwakyuse ku side ate ne mbanga mujajinga ffe kati fe nkugamba nti tulina buzibu bwonna wabula tukuletera ekintu kye tuba tulabye ate n'obanga ogenda maaso n'okubanga okimanya kakati video twagitaddeyo nga ateyekusaako media yaffe yonna twagitaddeyo nga tukulaga engeri ate ekigenda maaso mu ggwanga kuba ffe weetuli okuweereza information yonna video esatulatinga social media sites zonna n'obanga gwe Munnayuganda ogenda maaso n'okuba nga ozimanya so kakati video eyo gye twataddeyo tetubaddeemu wadde n'omuntu n'omu naye kennyini sibaddeemu wadde n'okuwuliramu eddoboozi lyange so comment says wemba mukomentinga ndowooza mwegendereze mumanyi kye mukomentinga nasanyukidde nnyo abamu ababadde bakomentinga nga bavuma bali abali mu video full figure agenda okola bino manya bajjo biki manya biki nga mujajinga obenyinyira ababadde mu video so si kujajinga ffe tuliwo okuteekayo video oba video ekoleddwani oba ani avumaani kye tuliwo okukola so si nti nno ate bwe tubanga oli avumye oba avumye abafanizi mwenna abagoberera Bobi Wine sifa abavunanyizibwako video eyo ebetereddwayo teba yaffe kati nganze wenze maaso olunaku olwaleero ne ngamba kambeko n'ensonga ez'enjawulo zemba nnyonnyola kakati wano singa njogera ekintu ekibi kyonna oba ekikuusa ku munnammwe oyo Bobi Wine oba ekintu kyonna ekivuma oba ekivoola omuntu wammwe musobola okunjajinga naye temusobola kuddaawo ne munjajinga nga video gye mbadde ntaddeyo si yange ebadde ya bajjo ne full figure so kale embeera eyo ng'ekyagenda maaso bwetyo njagala okutegeeza nti gwe Munnayuganda weebale kubanga ate weekumira wano KKTV nkugamba ndiwo okutuusaako buli kimu ensonga zonna nobanga ozimanya buli kigenda maaso mu Uganda nobanga okimanya gwe Munnayuganda so ensonga gye mane nkuletedde olunaku lwaleero yeyo eya mwana muwala REMA Namakula anyinza obutamuyita kasaawa zino takyali mwana muwala wabula mukyala ate nga ali mu bufumbo obutukuvu wali ne Hamza ajjukira emabegako kaawo mwalabanga omukyala oyo yeyanjula baawe Dr. Hamza ebintu nabigenda bwe bityo embaga nebaawo nekigenda bwe kityo kwegamba nekibanga kyamaanyi kakati no amawulire gembadde nkwetera omukyala ono jjukira ali lubuto tetumanyi oba luyina kuba lwa Hamza naye definitely and also ekyo kiba kyeraga kyokka nti aluyina kuba lwa Dr. Hamza kubanga ate ye baawe ate gyasula n'ensonga ezigenda maaso bwe zityo so kati nze kyembadde nza okubagamba olunaku olwaleero kyekyo mpiseeko mu kibuga wali naye nkugambye nti mbadde mu kamotoka awo nenengera omukyala oyo nga bwe nkunyonyodde ensonga ezo munnange nti akume nali nsembyeyo okulaba ate nalinga ayogera nga ninga asaaga nengenda okulaba ekintu kyenjogerako nkyogera bwogezi bwe nti nga ninga asaaga ngenda olaba nga kyapeninga nenziramu nenkyogera wano ku mukyala omulala nekyapeninga n'omukyala asembyeyo lisenti owookusatu bwe nakyogerako era kyahapeninga so kati nemmanya nti nno ensonga eno erabikanga bwe mba ntunudde bwe nti ekintu ekyo munaye nange simanyi kiyinza okuba nga kitone nga kirimu ku saidi endala newankubadde nga nze ate enkola bino naye nga oluusi nakyo nga mwekiri muli munda tomanya weewaawo kale nange nemba nga ngenda maaso n'okuba nga ate gwe Munnayuganda nkutegeeza ensonga ezo nti omukyala ono omulabyeko wali ku supermarket ng'ava ku shoppinga wali ku standard supermarket mumanyiwo bulungi nnyo nagambye nti location eyo njikuuma bulungi nnyo olw'ensonga ez'enjawulo tomanya omukyala oyo ayinza okuba nga wa shoppingira buli weekend kati ate gwe nemba nga ate njatuukiriza location ate munnaye ngumanyi byabaserebu bino tebaagala ate kweragalaga mu bantu kumanyamanya okitegeera so oyinza okwatuukiza location ate nekibanga kirina engeri
gye kiyingiriramu security ye anyhow. So kale ensonga gye madde mayitidde gwe muna Uganda atulaba wano KKTV. Nkutegeezeza nti oba oli mupya subscribing ku channel yaffe eno ate nga tugenda maaso. Nkugambye KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube ne tukutuusaako ensonga ezifaanako bwe zityo. Nkugamba tukwata ku abaserebubo tukuleetera amawulire agakagwawo, tukuleetera ebisatulating social media sites zonna, video ezisatulating social media site, ani akoze atya, entertainment byonna tubeera nabyo wano KKTV. Ojja kuba obifuna ng'ofuna notifications zaffe kasita oba nga osubscribing nze gwe muna Uganda atulaba wano ssaawa zino. Kale webale nnyo kubanga ate obadde ondaba ye ensonga gye mali nkuleetedde olunaku lwaleero. Nziyinza okusuubulira wano nzikiriza nkusuubulire wano nti akume atakumira mpeera weeraba. Thank you for subscribing to KKTV.